Wetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyoro buwambe. Wetwogerera olwaleero obwakabaka bwa Bunyoro buwambe. Amagye poliisi byazinzeeko dda olubiri lw'Omukama wa Bunyoro Solomon Gafa Eguru. Amalubiri luwambe amagye poliisi byasazeeko obwakabaka bwa Bunyoro bo buwambe. Nkiddamu obwakabaka bwa Bunyoro buli under siege bwawambiddwa. Bwawambiddwa oluvannyuma lwa kabaka wa Bunyoro nga bwe nabalaze mu butambi okutwalibwa afune obujjanjabi akatambi ngina kuzanya kamu olw'ensonga tebisinga obungi nabibalaze mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Mwaka weka ambazanyire na kano hano akisaje ya bomba igambwa ngo Omukama niwe batwalira imotoka Omukama Bunyoro kitara niwe batwalira imotoka akukore umunyonyi helicopter hano akisaje ya bomba abantu bangi bagamba ngo Omukama waiko wabona kitara kulo mu yakwabuza iko kubanza niwe batwara mu rwaro ebyo namwabirabye. Kati okulya n'okkomba essowaani kuli luddawa. Okulya n'okkomba essowaani kuli wano. Nga bulijjo nina information gyensirikira n'engirinda mu budde obutuufu. Kati nina information eri mu Bunyoro gye saagala fulumya kati kangirindemu. Naye mwenna Banyoro baitu njala okubategeeza baganda baffe. Ekyagwa mu Bwakabaka obusigadde kye kyagwa ne wammwe. Eriyo abantu abayita Banyoro nga si Banyoro. 1. Omuvubuka gwe bayita Balaam Balugahala si Munyoro. Be bamu ku Banyarwanda abaakulira mu Bunyoro. Yeefudde ekifaananyi ekikolera Museveni n'okusinga Janet. Ndi wano kutegeeza Balaam Balugahala tosobola kumatiza Museveni mu buli kintu kyonna ky'okola. Waliwo abantu abaakolera Museveni naye Museveni teyamatira yabatta. Balaam tosobola kumatiza ne bw'onoobeera Abanyoro baategedde ekirungi nti naawe weetabemu omukozi okwagala okujja Omukama wa Bunyoro era omwesembereza. Eno evidiyo gye twasembye okufuna omwami ono ng'afukamidde mu ddwaliro obadde Omukama ng'amaze omuteekako amaze okuteera bulungi kati naye nga gawumanyi nti Museveni akutunuzaako eriiso limu ng'eddala likyakulaba. Eno evidiyo gye twasembye okufuna Abanyoro bonna ekirungi bategedde Balaam Ogwani. N'abaana b'engoma n'abadokita ba Rubies na President Museveni amu na CDF abasindikira egenyonyi gy'okuleeta Omukama waitu Kampala ku mujjanjaba omukulolata Omukama alugire mu kitabo ekaliira mu ntebe. So Bunyoro abakubaza ebigambo ebinyuma kweno mu kibeera tumusabire mu kabumba alo kandi asige kandi ajja kukiregya kuba kulungi. Sanya abalongo abakubalisiriza abakubaza bemukusanga mukabaza bemukusanga kabumba ejja kuruga mukana rugiremu kubati mu kitabo kibire ebyuma bigiro mu kubiro ebyuma abibiro kandi muba kumulira. So ababito Abanyoro inywena Uganda inywena kubamanyisa nti Kabaseija kutamba Solomon Dr. Igor Gafabusa Omukama waitu wa Bunyoro almasingire kandi agenda nagaruka haiguru kandi nekitabo kibire mu intensive care. Ati tumusabire bamusibule anytime rwanga kwebembere kana kizo Omukama kwenda munangiza ntambo angiza ndali ya Bunyoro singa simu kwa kabareka niye Balaam Balugahala tendi kwa amina. Kati muka video kano ekituufu kiri nti Omukama tasobola nakwogera kigambo kyonna awununa bw'onoonye. Omukama tasobola kwogera kigambo kyonna awununa bw'onoonye. Njala temuwulira ebigambo bya Balaam
njala muwulire enziramu y'Omukama mulyoke mutegeere omuntu embeera mwali bamusetinza bale mu kavidiyo ako ono eyita active minister ayagala okumatiza Museveni nga ne Janet yamulimu mumatiza alaga ekifaananyi nti Omukama ali bulungi njala muwulirize kuba ono Balaam si munyolo Balaam bwabanga si musoga oli gino Balaam kugana amawanga abiri Balaam bwaba si musoga oli gino Balaam munyarwanda kubanga n'obuvo bwe n'obuddo ebunyote ekijja kyakita nekyakitalira amanyi ekiri nekyajjajjaawe oba tatawo gyali it's up to you n'ekijja kyajjajjaawo tekiriye Bunyoro ku bibiri kuba mama wetu tuyinza okuba tumanyi musoga era nga wahulirako ebusoga naye ng'okubeera omunyolo kikafuuwe kati njala mulira akatambi kano engeri Omukama gy'abadde assikamu omukano nga mulyoke mutegeere nti ono embeera ye era alinga ataliiwo umugo n'abaana b'Engoma n'abadokita ba Rubis na President Museveni hamwe na CDF abasindikira egenyonyi gy'okuleeta Omukama waitu Kampala ku Mujanjaba omukulu w'abantu Omukama alugire mu kitabo ekalira mu ntebe so Bunyoro abakubaza ebigambo ebinyuma kweno mu kibeera tumusabire mu kabumba alo kandi asige kandi ajja kukireja kuba kulungi so nyabalongo abakubalisiriza abakubaza bemukusanga mukabaza bemukusanga kabumba ejja kurugamu kandi alugiremu kuba ati mu kitabo akirugire ebyuma bigire omukubiro ebyuma abirugiro kandi omuga kumulolera so ababiito Abanyoro inywena Bannayuganda inywena kubamanyisa nti Kabaseija kutamba Solomon Dr. Igulu gafabusa Omukama wetu wa Bunyoro alimu asingire kandi agenda nagaruka haigulu kandi nekitabo akirugire marugire mu intensive care ati tumusabire bamusibule anytime lwanga kwebembere kandi akiza Omukama kwenda munangiza ntambo angiza njali ya Bunyoro singa sima mujiko wakabaleka ninye mbala mugala ate mujiko wa amina muwulidde enziramu y'Omukama muka agojja kati eyita super minister Balaam Barugahale eggwanga lyetufu sirimanyi naye ebbanga lyemmaze nga ndi mubatoolo n'Abanyoro benkulidde mbemmanyi olunyolo lusiwufu nnyo olunyolo lusiwufu nnyo nkulidde mbanyolo n'Abatoolo mbamanyi oluno olunyolo luyogera lunyolo lingi si lunyolo piwa Balaam tuli munyolo olunyolo luyogera kuno kuliko Abanyolo njala mupe comment ne bwe ziba 3 oyo accent y'olunyolo lwayogera lunyolo oligino oyo Balaam oyo si munyolo Abanyolo munyolo bwayogera olunyolo gwe kennyini gwayogera naye owulira nga olulimi olwegomba odduwulira bali polite nga boogera olulimi lwawe balukwata mpola luseeneekerevu kugamba kati ono ebigo byayogera agatta bigatte ono sirooza nti ono si munyolo pure Abanyolo bali kuno mu mbuuli oba njogedde bikyamu Abanyolo kwe muli kuno bobbala mu mulundi in fact bobo oyagala okumanya omunyolo mutuufu omunyolo bw'aba ayogera bw'osanga omunyolo ng'ayogera olunyolo n'osanga omutoolo ng'ayogera olutoolo omutoolo gino ng'ayogera olutoolo lukunyumira okwagala odduwulira naye ono lwa Balaam lwagatta olugasikannemu kanabiri kafumba mwanye kattako malanga gye kannakukwala ofumba otya bulijjo kambale bala 10 olunyolo lwa Balaam lufu si munyolo kizibu oyo Balaam si munyolo Abanyolo mbakuliddemu n'Abatoolo mbamanyi bulungi mbakuliddemu ku byo taliiko wadde ekimu eto tugenda gendayo alright awo tuvuddewo kati eddakiika ezo zenkoledde essaawa esoose njala basaba
ensonga za Bunyoro neza Buganda tuziteke side tugendeko mu general politics akatono okusokera ddala njala twala omukisa guno okubaza mwe n'abana Uganda abazookuse obudde buno naawe bakyazookuka wabula njala bategeeza temukaka nnyo kuzookusa banna Uganda batayagala kuzookuka abamu mbaleke nkiddamu temukaka nnyo kuzookusa abatayagala bazookusa abamu mbaleke lwaki wattu eri abantu nga ye wali amanyi waalina okubeera Katonda we yamutondera mubaleke tujjagina n'abakola ki n'abaliwo katusookere n'ababbi abali emmengo Ssaabasajja Kabaka nsaba okuluma kutuuko n'okuloopera nti mu bantu abali emmengo abayita b'ebitiibwa abagufudde omuze okozesa ebitiibwa n'amannya ge bajja mu Bwakabaka bwa Buganda nga basinzira emmengo bagufudde omuze okugenda nga banyaga Abaganda batalina maanyi abatalina mwasirizi wadde eddoboozi omwaka oguwedde naguno navaayo n'empisa eddoboozi wano ku mutimbagano nga Ssaabasajja Kabaka nkuloopera omu weyita ekitiibwa omukungu Kiwalabe Male bwe yali ali mu lukwe olusaanyawo musajjawo Lubega nannyini kizimbe ekiri akubali ntuma Kiwalabe Male mwe yateeka eddwaliro Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okutegeeza nti Kiwalabe Male agenze mu maaso olunaku lwaleero n'alagira abasajja be abasirikale abakuuma ku kizimbe ekyo bakwate emigemerawala basobole okuba nga bassa omusu musajjawo Lubega bamutte olw'okuba nti omukulu ono Kiwalabe Male yagaana okusasula ensimbi z'obupangisa eziri mu $25,000 ejja $, kweyasa n'okwonoona ebyuma by'omwami ono Lubega ebiri wakati w'obuwumbi 3 ebya printale era n'agenda mu kkooti n'ajingira ebipapula n'empoza ey'ekiyaayi ng'akozesa looya we nassa n'okuwamba ekizimbe kati ng'akozesa era abamu abantu abali emmengo olwaleero omwami ono amaze ebbanga nga tayitawo ku kizimbe ekyo olw'ensonga nti basajja bano beeyita Abaganda abatambula bakozesa amaloga ga buli kika bw'aba takusse ng'akozesezza emmundu akozesa obutwa bwe batakozesezza butwa wattu bakozesa nnyo amalogo ge bajja e Tanzania mwami Lubega ono nga yenannyini kizimbe kino yapangisaako Male naye kwaliko n'omusajja omu akola ministry ya health bamuyita Kabanda n'omukyalo omu amannya ngeerabidde naye mukungu emmengo eyo bamukuba atandikawo kettu era nakati mwali mu mmengo omwo be bakola olukolo okwagala okutta mwami Lubega bo beddiza ekizimbe Wotogere sasa bandibanga bakola dde empapula eziragadde ekizimbe kyabo nga bakiremeddemu wabula olwaleero lubate lulibusa mwami Lubega musajja wona ayita ku kizimbe kye alabenga bibadde omukulu wa Kiwalabe Male alagidde omu ku bavubuka bakeyateeka abaddewo n'abalagira bagaba abasirikale bakube mwami Lubega amasasi agamuttirawo bo ebisigadde bajja biwoleza obugenzo okuwungera ng'omwami ono agenze ku poliisi aggulewo omusango ku mukulu ono Male n'abantu abo nga era omusango guno guwabidde ku Kampala ku file number SD 41/20/10 complaint at Lubega James suspect gobadde bakozesezza okutta mukulu Mukiibi bamuyita Mukiibi Isaac omusango muguddwako offensive omusango muguddwako gwa violence and assault kubanga yalagidde kill or shoot and kill ku biragiro bya Kiwalabe Male omwami ono azze agugulana ne Male amuviire mu kizimbe kye wabula omwami oyo n'agaanya mu kizimbe ekyo nga bageza kwagala okutta omukulu ono abadde bangoberera omwaka oguwedde naguno najja n'embalaga story eyo nti omwami ono yapangisa Male ekizimbe n'abakungu abalala bali emmengo okulina omwami omu akola minister of bamuyita Kabanda alina akalwaliro Nateete bano nga bakozesezza gavumenti okwagala okubba amataka g'abantu kino kyatusizza ku muganda munne ng'ayagala kuwamba ekizimbe ekyo bye biribadde ku babadde banzita olwaleero warabasaka nyumba yange zize kubanja bano ne bagala kunzita myaka 2 ne bampase bano basajja basani bakuba bwe bakubanda bagala kunzita bakubya kuvyagala mukulu nga wali kumatoka ne bada bajombe na asasire buze yamotoka bakubana amasasi
transfer ne sente zange sizirabako